Katonda gwe twakkiriza ye Katonda omuteesa. Kiwandiike. Katonda gwe twakkiriza ye Katonda omuteesa. Ayogera n'okwogera mu Isaaya 18 nti mujje nno tuteese ffembi. Muteesa. Ayogera mu Yeremiya nti ye mukulu mu kuteesa. Nga bw'oyagala omwana wo abeeremu amagezi, owulire nga byayogera birimu amagezi, naye Katonda ayagala obeeremu amagezi. Namusaba era banali ntandika ekyaki, namugamba Mukama, sirina bazungu, tewali agenda kumpa mizindaalo, tebannamanya na kyensitudde, naye saagala kutandika nga ndeekaana nga bwe mbadde ndeekaana ku makubo. Leeta saawundi nenteekawo lizoningi yange. Bano abayitawo nga bakuba ebintu bikubira na mu mitima, batambula balanga ebivulu, babeera batya n'emizindaalo. Nze nengenda ndeekaana obuleekaanyi. Ate munnange ojja okigenderere, baga nti abalokole tuleekaana. Ebyo bidrive munnange tiboogera nti bireekaana. Ensi eyagala nnyo ebintu byayo. Drive tewali yali azikompulinezeeko nti zireekaana. Bagamba ffe nti ffe tuleekaana. Ennaku zino Katonda mukambwe, ntegeeza abali mu authority, tokijjanga mukamwa nti tuleekaana, temutuyiikiriza mutuleke. Tulina gavumenti ennungi eya NRM yaleeta eddembe ly'okusinza. Bw'oba tolina kyoyagalira gavumenti eno, gyagalira ekintu eki ekukkiriza okulaba ekkuba erigenda mu ggulu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Nkiddemu, bw'oba tolina nsonga ya kwagala gavumenti eno, gyagalira ekintu eki ekukkiriza okulaba ekkubo erigenda mu ggulu. Tutambulira mu makubo agali bampe, naye waliyo amawanga agalina amakubo nga n'ensiri terina weeregama, ng'amakubo galinga obuliri. Bakusange ng'oyogera ku Yesu. Genda Japan, genda North Korea, genda China, genda wa, olaba amakubo batulaga recording z'ensi zaabwe bwe zifaanana, n'otangaalira n'oga nti bannange bano nga babeera walungi, naye tibagenda mu ggulu bangi, kubanga ekkubo erya ddala baali baziyiza ne babakoleramu ag'ettaka. Ekkubo erya ddala baali baziyiza. So gavumenti eno yatuwa eddembe eryo. Ennaku ezo waddeyo eyewaana wane yebweru mbu yalina amaanyi. Ndowooza mumulaba ku social media platforms. Yali akyenyumya nga yeewaana era ng'agamba ndowooza asinga ne Yesu. Screen yennyini eri emabega we. Neva eno emukuba n'afuuka capati tiyaddamu. Katonda ennaku zino ayanukulirawo ndabula bakulembeze mu mugenda empola. Ekisooka tayiikiriza, talumba Katonda. Ffe tuli eno tumwogerako. Gwe bw'onootuula eyo n'obulwa ebyokukola ng'emizimu gikuli ku mutwe, n'olumba Katonda ajja kukuba. Ennaku zino takyalwawo. Talwawo. Talwawo. Musajja yabadde ku kituuti nga yeewaana, yasinga okuŋŋaanya abantu abangi. Screen yennyini eri emabega we gye bamanyi nti nywevu, nejjanga ezekuba muntu ogwo ng'akyakutta akazindaalo. Addemu alaga amaanyi. Tolumbanga Mukama, muleke. Twebaza Mukama nti tugenda mu ggulu.